po jako akawuwo. Oluvannyuma lwa minisitule y'ebyenjigiriza okuvaayo n'enteekateeka y'okukyusa mu nsengeka y'ebyensoma giyite kaliculamu kyaleeseewo okwemulugunya okutali kumu ku bantu ab'enjawulo. Mu lutuula lwa palamenti olutudde akawungeezi k'olunaku olwaleero nga lukubirizibwa sipiika Rebecca Litwala Kadaga, minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Nasibuga Sseninde mwasinzidde n'asomera palamenti alipoota ekwata ku kaliculamu empya. Madam Speaker, allow me to present a statement by the Minister of Education and Sports on the rollout of the lower secondary curriculum. Mu alipoota eno minisita Sseninde annyonnyodde ku ebyo ebirimu ebipya nga byakuyambako abayizi okwongera ku mutindo gwabwe omuli okutikkula abayizi omugugu mu ebyo bye basoma nga bakendeeza ku subjects ezibadde 43 okutuuka ku 21, abayizi okufunanga ebbaluwa 2 okuli eya senior 4 ko n'ey'ebyemikono ko n'ensonga endala. Madam Speaker and dear colleagues, I also want to add that the competence-based curriculum emphasizes acquisition of skills. In this case, the ministry has provided for the assessment for skills acquisition at this level. Senior 4 leavers will now leave with the 2 certificates. They will leave with an O-level certificate and that of the World of Work under Directorate of Industrial Training. Sseninde yasabye ababaka okubawagiranga ministry mu nteekateeka eno wamu ne palamenti okubongera obudde bongera okumanyisa abantu kaliculamu eno. We are requesting you members of parliament to support us in this because improving the quality of education in Uganda is not a sole responsibility of the Minister of Education. It is our shared role. So I'm calling upon your support. Wano era minisita wasinzidde n'ayanjula obutabo obw'okuyambako abasomesa mu kaliculamu eno empya engeri gy'erina okutambulamu. The English language and literature in English senior 1 textbook, lower secondary curriculum. The geography textbook, entrepreneurship learners book senior 1. Kyokka wano minisita Sseninde bimusobedde ababaka bwe bamubuuziza bani abawandiisa obutabo buno n'abategeeza ng'akakiiko okutwaliza wamu kye bagaanyi nga bategeeza nga bo we beetaaga linnya ku linnya ly'omuntu. Madam Speaker, maybe to round it all, these books have been published by the National Curriculum Development Center. All of them have been published by the National Curriculum Development Center of Uganda. There is no person who studied geography who can publish chemistry, physics, one person for all the books. We are requesting, since the minister has requested us to support the program and also go and tell the rest, we just requested the minister to tell us the authors of those books, all the books that have been laid on table mat. Only that. Ababaka ab'enjawulo bakubye ebituli mu kiwaandiiko kya minisita Sseninde era nga bakulembeddwamu Nampala w'ababaka bali ku ludda oluwabula gavumenti Ibrahim Ssemujjunganda bagamba nti n'amasomero gennyini we twogerera tegamanyi kyakukola. This statement contains inaccuracies. Are they going to be addressed by the debate? And the minister tells lies outrightly. I went to Chibuli where my son is a student. The teachers who are going to undertake this new curriculum are actually fidgeting, going through training. That's why you have postponed the term for these schools. Omubaka w'essaza lya Igala Mike Mawanda agamba nti enteekateeka eno teyandibadde mbi wabula yandireeteddwa ng'etandikira ku P1 wabula si siniya yakuna. Honourable Minister, it is a competence-based curriculum. You are creating an island. You are starting it from senior 1. When in the actual sense, you should have started from P1. Competence assessment curriculum.
Omubaka Waira Kyewalabye ekyokukyusa kalikulamu akiyise ku papa olw'ensonga nti amasomero gakyalina ebizibu bingi omuli abayizi okusiiba enjala ko n'ebirala. Right now, Speaker, you ordered the Minister of Education to bring here on the floor a policy on feeding in schools. Up to now, they are hiding, they haven't brought that policy here. And our children are not performing very well because of not feeding in schools. Mu kalikulamu empya subjects ez'obuwaze zayongeddwa obungi ne zibadde omukaaga kati ziri 11. Ababaka kye bayise okuyiwa omunnyo mu bbwa kubanga n'obudde bwe babadde nabwo obusaliddwako olw'ensonga nti balina n'okusoma eby'emikono. Ku subjects abayizi ze bateekeddwa okukoleza obuwaze kuggiddwako eya agriculture ne kusibwako ey'Oluswayiri. Ababaka kye bongedde okuvumirira nga bagamba nti n'abagenda okukuba ebyeyo teboogererayo Luswayiri babeera mu Luwalabu. Actually have economic values in Swahili when we are exporting to the Arab world more than to Kenya. Do we have any economic value attached to Swahili when we are exporting more to China more than Tanzania? Ndi Barbara Nabukenya ne Shafil Mwesije ku lwa ABS Television. Honorable Speaker, in the academic writing, the title of the book is read with the publisher